nga amagye ga UPDF bakamala okubeera nga batirimbulwa wali mu ggwanga ery'e Somalia. Bano okusinziira ku gavumenti bagamba nti batirimbula abasirikale 54 wadde nga abayeekera bo baga nti twatirimbulira ddala abantu abawerako oba bayita abatujju aba Al-Shabaab. Bo baga nti twatirimbula abantu abawerako bali mu 137 naye nga ripooti za gavumenti zigamba nti bali 54 abattibwa. Kakati jabukedde olunaku olwaleero nga bwe nakolera akatambi ampuliriza nti abasajja bano beekumamu omuliro ogutaaka ne bagamba naye ekisibya amagye gano amagwira mu nsi yaffe kiki? Lwaki tebatuviira? Abasajja bano lwaki tebatuviira? Nakolera n'akatambi ku AKTV ne nkubuulira nti baali bamaze okubeera nga bafuumuulayo amagye ga UPDF gonna ne bagamba mugende tetukyayagala mutuviire tubakooye mwenna n'Abarundi n'Abannakenya n'Aba Ethiopia. Kakati jabukedde olunaku olwaleero ng'embeera eyongedde okusajjuka. Abasajja basinzire ne bagamba nti bannange kyetwayogera twali tukitegeeza mwamuka ensi yaffe, era amawulire agavaayo gamaze okubeera nga gakakasa nti omwezi guno gwennyini gwe tulimu amagye ga UPDF gamaze okubeera nga gasibako ebyanguwa oluvannyuma lw'abasajja ba Somalia okusalawo ne bagamba nti tusobola okwebeerera mu ffe nga ffe. Era kigambibwa nti okusinziira ku mawanga gano agasindikayo abantu baago mukwano gwange ampuliza kankuwa emboozi eno naye kankusabe n'obwombe firiino sokojuwa ekigalo obanga oli mpya osabuswabinge ku mukutu gwaffe okonene kadi jukira nti bwoba vidiyo eno ogiwadde ekigalo obeera ogiwadde mileage buli Munnayuganda abeera asobola okubeera nga agifunako n'ategeera embeera nga bweyimiridde mu nsi ye. Kale eno nkusaba giwe ekigalo oba kye tuyita like tutambule omulundi gumu ng'ekyo kiwedde tumaze okubeera nga tukijjawo. Ompya nkusaba subscribing okonene kade obeere nga teweerabira kufuna vidiyo zino zikutuukako butuusi buli gye tubeera nga tutadde. Kakati wulire ebigambo bino bizze. Somalia Defense Minister Muhammad Nur bwe yasinkanya abasajja aba UN ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa June yabagambye nti Somali National Forces are very ready to keep or to defend their country and to keep peace in their country. Yabagambye nti ffe tuli redde era tuli redde 100 okukuuma emirembe mu nsi yaffe n'okukuuma ensi yaffe. Abasajja bano batuviire, abasajja batuviire. Nakolera akatambi ne nkugamba nti amagye ga UPDF babadde bajja batendeka abasajja Abasomali enkya n'eggulu ne babatendeka okubeera nga bakuuma ensi yaabwe n'okukuuma emirembe mu nsi yaabwe. Bwe bamala okubeera nga babatendeka ne babajjako engalo ne bamala obbapaasinga, abasajja bano bawuliramu muli ekintu ekiga nti tulidde mu nsi yaffe olukwe. Kakati abantu bano bamaze okubeera nga batendekebwa. Laba ate ezambi lye bakola basala busazi ddiro ne bava ku UPDF ate ne beegatta ku ba Al-Shabaab n'okwegatta ku basajja abatujju abalala ate ne bajojobya amagye gaffe aga UPDF. Bano nga baga nti guno mwoyo gwa ggwanga gwe baba bakola kati nga kitegeeza nti eno bajjayo kufuna bufunyi bukugu kugenda eri kubeera nga babukozesa ate okulwanyisa amagye gano agakuuma emirembe. Jjukira nti amagye gaffe aga UPDF gabaddeyo n'amagye amalala ag'amawanga amalala, amawanga Burundi, Kenya, Ethiopia, Djibouti n'ensi endala, ensi ziwererako ddala. Kakati amagye gano nga gali wansi w'ekibiina ekimanyiddwa nga ATMIS gonna wamu, naye gye buvuddeko wiiki nga 3 emabega beesi yaffe esambibwa Eburamaral yalumbibwa eya UPDF yokka. Kakati abasajja bano abatujju aba Al-Shabaab baatajetinga UPDF era ogenda okakkana nga batutiddemu ddala abantu abawerako 54 okusinziira ku alipoota entongole okuva mu gavumenti. Weewaawo nga bo abasajja batujju baga nti twatta abantu abasukka mu 137 ne tulumya enkuyanja era ne tuwamba n'okuwamba abamu. Wadde nga waayitawo akaseera mpawo kaaga ennaku ntono ddala ne tufuna amawulire okuva mu gavumenti nga gano galaga nti amagye ga UPDF gaddamu ne gemobilizinga ne basindikayo n'amagye amalala ne bagenda ne banunula beesi eno era ne banunula n'abawambe abaali bawambiddwa abasajja aba Al-Shabaab. Wadde nga te gavumenti yavaayo okutubulira muwendo gw'abantu baali bawambiddwa. Abantu abaali bawambiddwa situwabategeera. Mwami Museveni bwe yali akola speech ng'asinziira wali ekyankwanzi teyabatubuulira. N'omuwendo ogwagendera ku bisago nagwo tetwagutegeera era tebaagutuwa officially. Kakati kino nga kitegeeza nti bano baawamba beesi ne bagyeddiza ne banunula n'abawambe okusinziira ku mawulire agaaveeyo. Emyaka 15 UPDF gyemaze mu ggwanga erya Somalia
nga yagenda okubeera nga etereza ensi eyo okuuma bannansi n'okubeera nga ekuuma emirembe. Bano nga bali wansi wa African Union Army oba giyite ATMIS, yakyusibwa erinnya kati etibwa ATMIS. Babadde wansi waayo nga bali ne bannaabwe. Naye amawulire agasembeyo okuvuga nti abamembers 23 okuva mu mawanga 17 aga Africa nga beegasse ne gavumenti eya Somalia bakkiriziganya kimu nkuyege ne baga nti yes kakati kale tukkiriza amagye katugaamule mu nsi yammwe katwamuke ensi yammwe. Naye nga bano baayise mu kuteesa n'okukanya nga bwe nkunnyonnyodde nti minisita wa defense ow'eggwanga erya Somalia amanyiddwa nga Mohamed Nur nga mwenda yasinkana UN n'agitegeeza ku nsonga eyo. Kakati bwe yava eyo bamembers ba Africa abaali basindikayo amagye gaabwe okuva mu mawanga 17 bamembers 23 baatuula ne beegatibwako ne gavumenti eya Somalia ne bakkiriziganya nti baga nti tugende tubaviire nti mutuviire twabakoowa dda. Kaakati nno basiza kimu nga nkuyege era okusinziira kwa lipoota amawulire galaga nti UPDF omwezi guno gwennyini banki egenda okubeera nga esooka okuva mu ggwanga erya Somalia bagenda kubeera bajaase 2,000 abagenda okubeera nga basitulwa okuva mu ggwanga erya Somalia bakomewo wano. Wadde nga ne alipoota ez'omunda endala ziraga nti abasajja bano abadde Somalia bakuuma eddembe babadde bajja beemulugunya ne baga nti bannaye okusinziira ku kyagudde ne ku UPDF tudde waffe si kasente. Nga lipoota basaba baddizibwe okwaboobwe ab'e Uganda, ab'e Burundi, ab'e Kenya, ab'e Djibouti ne Ethiopia n'amawanga amalala bonna nga basaba ekintu kye kimu nti bannaye amaloboozi nga gayitamu ag'omwanguka nga bonna basaba ekintu kimu kudda kwaboobwe si kansimbi nga batunula ekibakuuma tebakitegeera. Kubanga okukuuma ensi nga basajja bagwako kiyiifuyiifu kubanga obulumbaganyo bwakolebwa ku magye gaffe bwali bwakibwatukira era kigamba nti bano baali tebeetegese. Abasajja babagwamu bugwi ssaawa zaali kiro 5 ne batukola ekyajabu era ebyuma bingi ebyayonoonebwa emmotoka z'amagye nyingi, emmundu nyingi ezayonoonebwa, obulamu bwatokomoka era ne bawamba n'ebyokulwanyisa bye baatwala abasajja bano aba Al-Shabaab. Ne beewaanira waggulu ne baga nti kaakati tugenda kubeera nga tubalaga ku katutandise butandisi tutandika butandisi kubanga mulowooza nti tusaaga kaakati tusimbudde tutandise okusinziira ku basajja bano bo enzikiriza yaabwe oba endowooza yaabwe nga baagala ensi yaabwe ebeerenga eramulwa ku musingi ogw'eddiini, ekkooti zibeerenga za Kiyisiraamu, amateeka agafuga ensi yaabwe nga ga Kiyisiraamu, ennyambala eriyo nga ya Kiyisiraamu, okusoma education nga basema Kiyisiraamu, so nga babeesinga ku ddiini yaabwe ng'ensi etambulira ku musingi bajjajja baabwe gwe baateekawo. Wadde nga amawanga mangi agaliyo nga gannakigwanyizi ekintu kino kibawunyira ziizi era n'okutuuka okubeera nga basindikayo amagye gaffe aga UPDF ekintu kino yemuku yali mission nga baagala ensi eno ekyuke eddemokaliki ez'abasajja abawesitaani oba abazungu. Bali abasajja kye balwanyisa kibaga nti tekijja kusoboka, tujja kulwana okutuuka ku muntu asembayo paka ng'ensi yaffe ezeeyo ku musingi gwe tugyagala. Kaakati bano n'amawulire amalala galaga nti Somalia okusinziira ku ttooki eyinza obutatereera mu biseera bya mbwangu nnyo. Kakati nga tulaba nti okubeerayo okutta abantu baffe n'okubeera nga batokomoka omusaayi okuyiika abajjeeyo oba oliawo yandisinga. Wadde nga Mwami Museveni yali akakasanaga nti ekyaleetera amagye gaffe okufa bano baakubagana baatiribira empale baatiribira nnyo ne bakubagana so singa bayimirira ng'abasajja tebandifudde bwe bati kuba jjukira naga nti bwe baamala okubasuulamu bbomu baabuna emiwabo buli muntu ng'akwatalirye. Kakati ng'ate abasajja bano gwe balengera dduka kubanga bo baali beetegese nga bali bweru wa beesi nga gwe balengera dduka gwe banoga gwe balengera dduka gwe basona. Kakati Mwami Museveni naga singa abantu bano tebadduka kupaaluka nga nsenene za musana oba oliawo tebandifudde nnyo tebalina bukugu bumala kubanga era Mwami Museveni tuga nti enguzi eyaliwo nga abantu bano balondebwa okugenda okukola eyo ye yaleeta ebizibu kubanga baatwala abantu ab'ekibogwe abatatuukaganye na lutalo mutindo gwa lutalo be baatwalibwa. Kakati kyekyabaviirako okubeera nga bafanga entungo eyiika n'okubeera nga bafa mu nfa ey'ekifa mukokko n'okubeera nga bakubagana kubanga tebalina bukugu bumala okusinziira ku Mwami Museveni. Kakati ino lipooti ziraga nti abasajja batugobyeyo okusinziira ku lipooti ezijja okutuuka omwaka 2024 balina okubanga amagye gonna amagwira gabudde mu ggwanga erya Somalia. Bano baga nti batendesa abajaasi abamala okukuuma ensi yaabwe era kaakati bagenda kweberera mu bo nga bo
bakoya bagwira. Nze AK Masa kutimbe gagadde video jimpire ekigalo mukwano gwange ampuliriza ompyo subscribe ku mukutu gwaffe waka tuberewo nga tumukutuusaako mu bwangu obwekitalo nnyo. Bye bye, mukama kunkumire atakumira mpera. I sign out for now.